Dubai omulese otya? Dubai abaliyo mumanyi bwe mulese. Ayocha. Ayocha, choche ekituufu. Oli omusajja alabika yakowa abafirika ne tumwesibako. Hani? Maktoum. Omwarabu? Ala ne batissa abaana omwaka ogwo oguwedde. Ennyumba yaffe we yagwako paati. Ng'enkuba weetonnya ffe ino tukuba. Nga mama nga asaka n'agenda n'alima. Ayya. Mama nga yasennyanga enku ng'azisiba obunywa abutunde. Nze natunda paani okusoma kwange kona primary nga ntunda paani. Nga musiika nampa ekibbo ngena kyetise ku mutwe. Era kusomero nga nze ntunda paani. Temuddange eyo ku byeyo bannange ne musiriwala. Ala ni gye bali. Oli naavira ddala ku famire ye. Kale fine. Abo balina bye babakola fine. Kubanga ngera bwe nagambye waliwo abaana abakola kye. Abeevuma abazadde baabwe. Abantu babika mwana naddala abaana nga bafiiridde batata baabwe. Tubeera nga batakyali baakika. Ala ni abantu b'ekika kyange ekyo bampisizza bubi. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga aka baby. Tusiba n'okola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwe kansa. Tusala enviiri mu buli musono. Ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okuliraana Italian Supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 72 682 953. Teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Kale ku mukutu kwe tuli Cruise Exclusive Allen Cruise gemanya nyongero kwanirizaako yonna gy'osinzidde okubanga ate otulabira naffe twatuuse dda okulaba ng'oba awo ebintu byonna tubitereeza. Tuli proudly powered by Winslow Luxury Apartments eggaluga. Bayina ebisula eby'omulembe gwe waakava e Bulaaya toyagala beewammwe sooka kulabako sooka ogendeko eggalugaawo. Ekifo kiri ku mazzi bulungi omwana yakiteekateeka ate akalanga omukalaba bulungi nnyo. Ennamba ze ziri ku screen zeezo eza Winslow ezo z'olaba eziri mu black. Genda wummulamu okusulayo $5 ekiro kimu. $5 n'omuntu wazoogerayo oli ayinza ogamba ssente nnyingi naye si ssente nnyingi mitwalo nga 18 awo ziba ssente bwezi. Naye ate bw'oba ogenda sula ebiro nga bingi mwattu bazitema osobola okwesanga okusulidde emitwalo nga 12 kuba oba ogenda sula mwezi gumu 2 3 so ekintu kimu kiba kirala nnyo. So Winslow Luxury Apartments mujje. Then tulina Mami Gadgets agamba nti ebyokuzanyisa by'abaana byonna yabireese. Oyagala bimotoka, oyagala busawo, oyagala Spiderman, oyagala tabu z'abaana, oyagala ki byonna Mami Gadgets wali ku Pioneer Mall ebintu byonna yabireese bulungi nnyo. Hasi Beauty Parlor wali ku Italian Supermarket gendayo akaviiri bakakoleko bulungi. It's a corporate salon. Nkidamu. Hasi Beauty Parlor is a corporate salon. Kagamba omanyi abakyala mutya nnyo abawala abamu mutya nnyo genda mu bifo by'ebbeeyi naye ebifo by'ebbeeyi ebyo bw'ogendamu omiitingayo ku bantu abalala ate abatali balevozo ne mukwatagana gwe genda osiba enviiri ez'ebbeeyi omiitinga abantu eb'ebbeeyi. Nange ngenda tandika okubeera ku Sheraton ne speak yawo olweggulo nga gyembeera olweggulo nga bwennyuka ngenda ntuulako awo ku speak. Omugagga waakusanga naye ng'oli eno Makindye ku Salama Road ani anaakuyita eno bonna bakumanyi baavu banno. Naye weewe tuli ndi ne mukwano gwange, she's a very beautiful friend of mine. Yabayimbira akayimba ngenda mu kyalo. Ngenda ku kyeyo. Shan Styles mukwano gwange tutera okwesanga e Dubai nga saawa zino yakomyewo yagambye Alan Dubai mokoye njagala kugulawo dduuka lyange lya kutunda bizigo. Njagala kukola business zange, njagala kubeera ne maama wange, njagala kubeera olinayo omwana. Shani teweegaana mwana mu kamera Shani. Sirina. Shani tunula bulungi mu kamera. Weegaana omwana ffe ka video tuli kajja mu future. Sirina. Oyina omusajja? Sirina. Oyina saawa zino akuganzaganzaako? Sirina. Oyina gambako? Sirina. Tewali. Shani oli bulungi. Toyina akaagamba. Sirina. Yadde ka boyfriend toyina. Sirina. Yadde fiance toyina. Sirina. Bas.
ekyo kiba kirungi nnyo okubanga ate mu kamera wano abasajja abali eyo abali singo otandika okubanga obeeteekerateekera balinde oyagala ofumbirwa si kati okay nakyo kitegeerekeka oyagala omwami just ow'okubeerako obeerako awo wenaaba nfunye gwe netegeera naye nantegeera okay ekyo kirungi okay ekyo kirungi nnyo buuza kuba tulaba tutandikira awo Shani naye Shani wakomyewo n'ebintu ebirungi okuva e Dubai kati eno essimu y'amayinja eyo kava y'amayinja tegagira ku ssimu evaako mwattu kavaako naye mwe baanamu ab'e Dubai obuntu mu bujjawa n'akabboto bugenda kubeerayo ku dduuka buno ogenda kuba obutunda kati kano kameka nakubanga tunda emitwalo 7 kano kalungi nnyo look at this bag zenyuma nnyo abantu abava e Bulaaya mujja n'ebintu ebirungi muli ayinza ga Dubai Bulaaya owaye gwe wayotambuddeko wayotambuddeko ask them walolinyeko ennyonyi n'ova wano kati sirika mu Dubai Bulaaya gwe nno ddaawo ogwo omutima gwe fitina ogwo wama I love your bag is nice thank you nange nina ekisumuzo ky'emmotoka sorry wakava Bulaaya okay so buuza ku bantu ku mukutu gwa Alan Cruise exclusive baniriza alake batumiddeko nnyo mwenna amanya Alan yagogedde Dance Shani Styles ne mukyala muyimbi ate nga ndi business lady okola mulimu ki ng'oggyeko obuyimbi oba kyogambye business lady nyiriza nsusu z'abantu si bakyala bokka n'abaami n'abaana nabo nyina package zaabwe yeah okay so ze okumyewo okuva e Dubai toddayo nja kuddayo naye nga ngenda kusinga kati ku besingira nnyo wano position nali Dubai ku boat cruise waliko yeah boat cruise waliko naye anti Shani oyo no bamuyita Geoffrey hi Geoffrey tuwangalira wano naye wa Dimples naye talina mukazi alina mukazi Alan bajja kuyira acid omanyi kyo bamuvaako emabega y'omukyala we akola ku Sapienza oli manager waffe oli manager waffe gwe tulina gwe twasigaza okay asanyira akaviiri oba akakonesa ki wano bw'ati okutuula wano yakasoma kye yategeera kasanyirira kakaati n'okakoona wano kati awo akubye akaama agamba ekipande ekyamakindi nga tekiriiyo bw'atyo nno bwajja somulaba kati kiri ekipande kiri kyolaba batwala ekitera obeera eno emabega abaakibanja kati yo saakitaddeyo ekyamakindi Forest Park nga bakira tewakitaddeyo oli akinsoose tuli ku Makindi Forest Park we tusinzidde akalango nkazeemu ogwokubiri nga manager ze kubanga ayinza okugamba tekayitamu naye mujja mulabako muwala muto ayambala nnyo white ne sneakers naye leero sneakers alabika azireseeyo naye nga mukwano gwange nnyo bambi oli sister wo sister wange kalungi muto balungi waffe tewali yakyama perehogani gwomwogerera manyi bye yeetaaga kati lwakyayimiridde nga sister wange ali sister we yeefuula mbw ali ku ssimu si test ye mujye tawuliriza nnyo naye oyo omwana oyo nga toliiwo si test yoli but anyway musajja wange Jose wali ku kamera Jose musajja wange muyimbi muyimbi ayimba bulungi kati nga mwekutteko ne mukola collaboration oyo awandiika bulungi ate muvubuka mulungi ne mu video abanyuma okubanga video vixen nga tukoze collab ya tulina video nga tuli babiri anyuma nnyo yakoze ne ka video awo keyaladde ku TikTok nga ali mulimbala Mr. Handsome wow okay kugamba musajja ali awo naye ali poole oli otya ndi bulungi alhamdulillah kulikayo Dubai tebibadde byangu naye nebaza Mukama Katonda amin abadde wamu nange era nze okuva ku Mukama tekirisoboka wakiri mpagira Arsenal owagira ki nali mpagira Arsenal edda ndi disappointing ebbanga ddene ne nva ku by'emipiira naye kati okuva ku Mukama wakinzamu ne mpagira Arsenal toliddamu giwagira
anti eyinza okulaga nti ezemu nesituka ate ne maani ddamu nekumenya omutima omulundi ogwokubiri. Ate Arsenal yo bwetyo. Arsenal yo bwetyo toddayo. Obeerako ngende wagira ki? United. Kati mpagira Man U. Manchester United. Awo ba ku kituufu. Okay. Naye Arsenal ojja kukuba. Yankabya. Arsenal yali yanzija kubya emipiira naye kati kulwa Alan Cruz nti mwagala nnyo. Kanziremu mpagira eby'emipiira kati mpagira Manchester United. Bas. Era jase whatever ano tugenda ondage weziri nzigule. Ne yanziza. Ulaza ababiri eyange neyiyo. Hogan, are you saying something? Alan mukwano gwange. Sagala muntu asale bigambo. Yamusala ekigambo. Omanyi abaana. Shani obulamu bugamba ki? Obulamu bulungi. Dubai omulese otya? Dubai abaliyo mumanyi gwe mulese. Ayocha. Choche ekituufu. Oli omusajja alabika yakowa abafirika ne tumwesibako. Hani? Maktoum. Omwarabu? Alan batissa abaana omwaka ogwo oguwedde. Naye nga nze tembeeredde mbi. Nebaza Mukama Katonda abadde wamu nange. Bamufunyeemu. Mashallah. Shani Dubai omufunyeemu. 2024 naddala omwaka ogwo oguwedde. Tegumbeeredde mubi. Abaana bampagidde ku kiziko. Naye era omuntu ng'ekintu kyo kirungi jjukira gw'owadde yagamba munne okitegeera siri nnyo media siri wamaanyi ku media sirina following nnene nnyo naye ebintu yange mba nesinga bitundira ku ground nti omwana gw'owadde yagamba munne Shana na sabuni omulungi kozi n'omuntu aba amubuuza banange okozesa ki nange kennyini bambuuza Shani weesiga ki bakubuuza abika bulungi ebisigo byange tebyokyanga londoza musiraba byebyo ebyo olunaku olwaleero njagala tugenda nyuma Shani ono twajjako wano yali anyumya emboozi ye ng'ava bamusibire Thailand eyo twaginyumya 2 years and 6 months Shani n'avaayo Shani teyapowa Shani n'agenda ku kyeyo omulundi ogwokubiri Shani olunaku olwaleero tujja kwogera ku buvumu obutapowa gwe baani abakubeereddewo ebbanga ly'omaze ku kyeyo biki by'olabye emikwano biki by'osomye oluvannyuma tutandikira awo ekisooka omuntu gwe nnyinza okusookera ddala okwebaza mama wange ne brother wange Lukron mama wange Alani simanyi na bwe nnyinza kunnyonnyola mukyalo oyo kiti kyalimu ani olunaku lwe nava mukomera mama wange namusanga ng'alinga akasubi olunaku lwava lwe nava mukomera Thailand yes namusanga ng'alinga akasubi nga yakogga yaggwawo mama wange si muntu wa byabasawo era tabyagayira ddala naye mama wange yaŋŋamba olaba wantuuse okugenda ku musawo naye nentuuka nendaba nga kanzireyo eri Katonda kuba ye ng'olwo bakusibye Thailand emyaka 2 nga tamanyi kyenjendi akanya kulaba yaŋŋamba nga yalabanga ennyonyi ng'agamba banange oba ye yemuleeta oba ye yamutwala ne mama wange mwebaza nebaza ne Katonda eyalonda oyo abeere nga ye mama wange kuba nze newe baŋŋamba nti tukuzze mu lubuto londayo omukyala yenna omugagga ow'oku nsi abeere maamawo saagala Alani nsigala mbagamba oyo omukyala nampeera gye neyeddira enkima bwe njagala abeere mama wange si ssente nti zampa si bya bugagga nti byampa naye mama wange abaddewo nnyo ebbanga ly'omaze ku kyeyo kangambe n'ebbanga lye mmaze ku nsi kuba Alani simanyi nakumanya era bannange bambi abantu bonna abali ku kyeyo mwagala nnyo bazadde bamu okusinga okwesiga ennyo banene abantu b'ensi okitegeera kale fine waliwo abantu abakaaba maama okitegeera waliwo abakaaba maama era omuntu agamba nagana Shani nenkwesiimisa ku maama wo nze mama wange ne womuwa ssente zaazi ku savingire
tasobola okomawo nga tolina kyosanzeewo neze aniseniza nga wembadde nga nziteekayo ku account because at first nga sinafuna emet id nasindika ku mobile money nga bazinsavingira mama wange ne brother wange nga zibeerayo paka nafuna emet id ate ne brother wange n'atambulamu kati nga nyina kusavinga nga nveeri niya ne wenali nga ndiyo kusheyo kina soko genako bade nali nakasavingayo obukadde bwange buna era nabusangawo kuba bali babuteekayo ne mama wange mkwagala nnyo wabusanga nga mama abuterese yes by the way Alan nga sinana kugulawo account kubanze nayingira Kampala nga ndi 16 years nga ndi mwana muto kuyiribira family yange cause tata afe yafanga tuli bato tata afe yafa naleka mama wange nga ali 26 years my dad was 36 years we yafira n'abaana bameka ngoleda tuzadde abaana batano mama afe yatuzala ali muto nnyo mutato omu kati omukyalo oyo buli muntu kulumbe yali amanya agenda tulekawo kosi yali muto yali waddemo tuleka agenda anoonya obulamu obulala 26 years omuntu aba akyali muto nnyo ddala ddala naye yaguma n'abeerawo aboogera ne boogera twalinako baganda baffe nga bano ab'ekika nga batuli kumpi nga bavuma mama waffe nzijuka mama nga abalukanye emikeeka kati nga atutuuza n'akaaba naye nga ayogera ekigambo kimu sorry mfunia ku Soviets wale wow zigendo wow sorry Shani leero sheno azze kwebaza maama we yankubidde simu nga ave Dubai Shani abadde ku simu yange ndowooza okumala emyezi egyo 5 nenga Shani buli lwansindikira message ne voice note ansindikira maloboozi ga maama we nga ngambe kinu ulira mama wange wayogera Alan nga mama ye musanyufu olusi nga ali mumusabira mama ye ngolusi amusindikire sala so yangamba bwali komawo agenda kunnyumiza waje bavudde ne mama we era n'agamba emboozi eno asaba etuuke ku mama we agirabeko Shani bwe yakomyewo kwe kunnoonya era nsaba n'abantu abagenda ogiraba bafunemu ekyokuyiga okitegeera kubanga Alan bana bangi abasinga bato bane bazadde baabwe kati nga mama wange nga bwe yaguma n'abeerawo si kyabugaga kyonna tewali kyabugaga tange kyeyaleka nti kiri awo mpoziko ka politike yatulekamu n'ennyumba ati nayo neetuuka neegwako paati naye nga tukyagibeeramu nga tulina wakudda kuba twali tukyali batofa abalina okukola ki omubeererawo okitegeera mpoziko n'omutomera gwe nebaza ssenga wange mukyala Evelyn Nsamba n'omwami Evelyn Nsamba bagezaako bakola kye baakola bazanya paati gye baakola gye basobola kuba baatuleeteranga emmere ne batuguliranga ebitabo okusomero mpaka nze we natula P7 nyentandika nange okola ki okuyiribira bato bange so badde ogamba nga maama atuula mama n'abeerawo n'atuula n'atugambanga nti siina gye ndaga kankuza abaana bange osanga we balikula bali nzijukira okitegeera kati Alan omuntu ng'oyo wembanga nfunye nesimuwa aba agenda kubeera so disappointed atuuke n'okwejjusa lwaki naguma okitegeera lwaki naguma kale singa oba nagenda nandifunye omusajja omulala anteeka mu bulamu okugumira abaana abatakoze ekyabatanzijukidde era nze wemba nyina omutwalo nkimanyi nti shuwadde mama nga alinako 4 waakiri oba 5 nange nyinako 5 mama wange obulwadde n'okulya tebina excuse gyendi nga mama wange asaka nagenda n'alima okufuna fe Alan bino ebatemera abakyala emimbi ne bagenda bamugaa eka yiyo yes mama wange yasenyanga enku nga azisiba obunywa abutunde nze natunda paani okusoma kwange kona primary nga ntunda paani nga amusiika nampa ekibonge nakyetise ku mutwe
era ku ssomero nga nze ntunda paani. Ngenda naye ku ssomero olw'eggulo nesanga yasisedde ekibbo ekirala nengenda mu katawuni ne mutunda. Waggwaawo oluusi najja nanonako oba nemba ne muganda wange ne tuddayo ewaka. Onoonya ekifo eky'omulembe w'oyinza okuwummulirako ate nga kisangibwa ku lubalama lw'ennyanja. Winslow Luxury Suites. Kino kye kifo ekikkakkamu eri gwe anoonya w'oyinza okubeerako okumala ennaku entonotono oba ekiseera ekigere ng'olinga ali ewuwo. Kino kye kifo kyokka. Tulina amayumba agalina accommodation ey'omulembe nga mulimu ebisenge ebiwerera ddala 2, sitting room, modern kitchen, dining, closet nga z'obulungi, ssaako toilet n'ebinaabiro. Ebisenge byaffe birabika bulungi nnyo omuli ebitanda ebya queen ne king size. Ekiseera kyonna ky'omala ng'oli naffe tufuba okulaba nga tufuna kutaataganyizibwa kwonna, anti tulina standby generator, wifi ne DSTV ssaako ne laundry services. Tulina n'emmotoka ez'omulembe okwanguyizako mu by'entambula era nga tusobola okupikinga okuva wonna w'oli ne ku kisaawe erimu abava ebweru wa Uganda. Winslow Luxury Suite tusangibwa mu Jomai Estate, Garuga, Entebbe. N'olwekyo gwe yandyagadde okumanya ebisingawo n'okubukinga osobola tukubira ku 0752 1 8 oba osindika obubaka obwa WhatsApp ku +1 noti 83 2 noti 3 6 noti 2. Kati mama wange gwe simuwa walayi ne mukama wanyiigira bamutuufu. Abaddewo okuva tangero yafa mpaka ku budde buno taddanga mufuna musajja mulala. Mama yasalawo mpaka kati. Era bananga abantu nga muli eyo nga mama wabaddewo oba taata waliwo ne batata ko satange tiyalemererwa just yafanga muto. Temuddange eyo ku byeyo bannange ne musiriwala. Alani gye bali. Oli naavira ddala ku famire ye. Kale fine. Abo balina bye babakola fine. Kubanga ngala bwe nagambye waliwo abaana abakola kye abeevuma abazadde baabwe. Kyovala nkugambye nti mama wange mwebaza. Kuba mama wange ye muntu saga nnyo mmotiisa bwe mafunye ekizibu nsooka n'eŋŋuma. N'eŋŋuma kati nze nga nkola eno emet ID yange. Bane egayi yasooka nandya ssente. N'enkaaba ne nga maama. N'eŋŋuma ne ngasaba Katonda n'eŋŋuma nga mama wange saga mugamba. Naye ku lwasi nawulira nga omutima gwagaana kwabika. Ne mugambako mama yansinikira audio zaali 2 ng'asaba essaala ng'akaaba n'ensifawadingira oyo omusajja. Omusajja ampita kyana ng'ajja ku office. Nanga lwaki obigambi mama wakati w'omukutula ne mugaka akutuke kubanga gwe. Omusajja n'addamu n'ansindika ku medical. Kumbe ne medical gye yankolera nga yaggwako dda. Kwegamba nali ngenda kuggwayo bwe ntyo. Naye mama wange yasaba ziri audio nga nawe ne wooziwulira. Era ne ngamba ku lwa mama wange ndoza ensonga ki nfunye ki? Nfunye ID yange. Mama abaddewo. Mama wange abaddewo mu bulamu bwange bye bambi. Ye muntu atanjajinga. Abantu banjajinza ab'ekika naye mama wange always kyawulidde okuva mu nze kyekyo kyakola ki. Kubanga akimanyi nti nze Alani nga nakayingira Kampala. Nayingira Kampala eyo nga sirina nti ngenze wa sister wange bwati. Awulira waliwo omukyala bamuta Betty Nakibuuka. Mama Baby Gloria. Bambi omukyala oyo. Bane simanyi Alani oba ndifuna ddi obudde njagala ngende nebaza omukyala oyo. Omukyala oyo nga nakamala okusoma nali mbera sengange. Imane nga kati waneeno nga ekinsanyusa njagala at least nimwe nfunayo emitwalo 2 nga ngwira mama wange sukaali ne bato bange ebitabo n'enkola ki ne mbaweereza. Kati nefuna ka restaurant awo mu Masaka bakayita Bisimila. Nga bampa 1500 buli lunaku. Maze nkolera nsula mu ka restaurant abakasama amaze okugenda tujyawo okutebe n'enteeka wa Faisal n'enkola ki ne baka. Nenda banga tekigolo kumzani bane nga ndate ziwera. Era nali nateeka mu kabox we nakamanya ne waliwo mvubuka yali azze okulyawo nga weye waffe mu kyalo erukaya. Nenzimu webi ne mugaji mpere mama. Kuba mama wange yalina simu ebyo biseera. Nagimuwa. Kati naddukayo buddusi. Ewasenga wange oyo omwami Reverend Nsamba Bawe
balina ko lugano oyo omukyala Betty Nakibuuka kati nge wakati wizo oyo music wa Betty Nakibuuka ate nga CD ze zaliko ennamba ye nenjikoppako nenjiteeka kapapula nembeera nayo kati nemukuba nemugamba mami bampita gundi ne gundi njagala kujja mu kampani esiina wakutuukira siina muntu n'omu gwe nkola ki gwe nnina mwalimu abakika kyange naye abantu b'ekika nalina bavaako besijja byogerako omukyalo oyo yali receiving calls zange mpaka bwe namutuuka nanga alinya basi otuuke mpaka enkadde onkubiri onalinya basi nensoka nenviramu nateeti wapasajja maada nenge asanga bali mulanchawa nensaba after nemukubya nemugamba mami kati baga nenga keseno tegenda kumenyera bweri just ngenda simanyiyo kasoka njireke waneno nemasaba ne bagiteka mu office neninya taxi nangamba tuka mpaka enkadde nentuka neninya kabola ne toka kanne toloza ne kanziba kombe ekizimbe wengenda kumpya obo kyano kiraba nentuka bo mukyala nangamba ngoli muto oyagala kola mulimo ki Mama Baby Gloria oyo mukyala era ina ne boutique awo oba ekyo kizimbe bakitoba bali bakitoba kiri opposite ne Pioneer Mall oba kikyaliwo oyo nambuuza ng'oli muto oyagala kola mulimo ki ne mubulira embeera yange ya buli kimu nakwatibwa ennako nangamba kale kansooke noonyeze ku bakwano bange abalina ku mulimo gwe yanfuuyiranga gwabwa busigaalo ne mugamba mami nja kukola nangamba okay ne tugenda ne bantwala ewaabwe baali bakiswanya n'amaebyo ebiseera nengendayo ne bangamba baga yeeriwa ne bagamba jeeni ne bangamba tujakira tugere tugijjeyo babi n'omwami we mwami mulungi Sasa Nyonjo yes ne tugenda enkera ne bantwala awozana ku kisaawe kunnya waliwo omukwano gwe yali akola mulago mu South Plus ne kati bagenda mu America munanga family ne bampa omulimu gwabwe abusigaalo nga nkolera emitwalo 2 n'ezo buli mwezi nengo olyoke nga ndyoke era wenna mala bwoti ne waliwo ku kyalo kyaffe omuntu yali alina akasimu nekubiri nemukubira nemuganda yali alina esimu nga kale nga nsobola okuyiza mama nemuganda akugera ne mama nemugamba ndi bulungi tewalaliikirira nafunye omulimu ndi wano ne wati newe wati naye ekyannemisaawo oli omukyala nga oba omwana we teyalidde enva endekesi nezonooneka nga oba kyennyanja zeyakiguze omusaala gwange alina ogusala oba akiguze kanaana wentukire ofuna ebiro ekitundu alina kusalako akanaana nga wadde paati emu omwana we teyalidde nekyonooneka enikesi olwo ye Mami Gloria bambi akufunidde akalimu ateteekanyiza agamba ntandikira awo era yangamba abeera awo ate ebiseera ebyo nani kufunirwa obuzibu kwoyo mukyala nga Mami Gloria nga agenze bweru wana ina kachacha wen onalintandisa okusabira nga banjagala nnyo nga nyimba mu church nga mpeereza kati nga nfunyemu omukyala nanjagala nnyo ne mubuulira ebizibu byange nemugamba naye manyiko ebya catering nangamba kati oba oveeyo eyo otandika okunoonyako emirimu mu Kampala kati bwe nabagamba abo abakyala ne baŋŋamba tetusobola kukuta ngeyakwetano takola ki taliiwo ne bakubira mami n'abagamba siriiwo naye mwami Ssennyonjo asobola okujja n'avaawo mu bulungi era bambi najja omwami ati nengenda n'oyo omukyala bambi nembeera n'oyo omukyala endejje Mami Faith naye bwanalaba eno vidiyo nkunoonya nesimanyi wakutandikira yali mukyala mugalula simanyi waba neera akyali n'oyo omwami nambeera ewuwe naye nga nze ntya alani okubeera ew'omuntu leero nenkya nga mpulira njagala nfuna akalima wakiri mbeere nga nnyunyuka at least ngulira kati kasabuni ngende nako oba akakiro ka sukaali awo nawona gooliyo ng'eri ki mu mutwe gwe nga goolo yange njagala kulabirira famire yange bayita bwenze kyekimbadde nnyo omugongo ebiseera ebisinga sibadde nti nkoleera nze wabula famire yange baganda bange kusoma na mama wange kubeera nga talina kyajula tugenda tandikirawo katono nkuzaako katono kati Mami Gloria yagala mugamba ki Mami Gloria njagala mwebaza kubanga mukyala munene mukyala waalinnya yayita mmanyi yali tamanyi nti oba munange ono mumanyi oba wakika kyange oba ki niyo manyi omuntu okumugaba bugambi bampita gundi ne gundi
ndi mumbera bweti ndi Masaka nenjagala kujja Kampala sina wa kutuukira omukyala nafaayo omukyala nandagira ku dduka linningendawo nafuba yakubira abantu banga batano nga noonyeza omulimo naluma mugamba nafunye nangamba omulimu oguliwo gwawo sigalo nakola gwenfunye nemugamba menja kola Mama Gloria oyo Mami Baby Gloria nakibuka Betty bali bakyasana nyanama bwakwata kozesa eddakiika emu omwebazi it's okay bwaba akutta Mama, how are you? I'm fine. How are you, Alan? Oli bulungi? Ndi bulungi pia. Nina interview gye mbadde ndi mu kkolo olwaleero. Yes. Waliwo omwana simanyi oba omujjukira. Yes. Naye kaakubulire mu dakiika 2 aŋŋambye ayagala kwebaza. Okay. Ng'ensi yonna ewulira. Wuyo Mami Gloria. Mami osiibye otya? Yendi mukwano. Mukama waffe yeebazibwe. Amina mama. Mami nze bampita Nakyaze Shanita. Yes. Wanyambako nakubira essimu nga ndi Masaka. Nenkugamba njagala kujja Kampala sina wakutuukira sina mulimo. Nondagirira nenzija waliwo kyakolera wano ku kizimbe kyali opposite Pioneer Mall ng'otunda ngoye. Yes. Nongamba nokubira ku bakwano bambi nofaayo nongamba naye mulimo gwefunyewo gwa kukola waka nontwale wa musawo poliisi wano ku kisaawe kunnya musawo plosi onzijukidde. Yes. Bannange era Alani Mugaye ne mugamba bannange njagala okwebaza omukyalo oyo bambi era ku mutima gwange nkusabira emikisa mingi nkwagaliza birungi byereere. Amina. Thank you. Okay mami. Kale bambi. Omumanyi? Munange mbeera n'abantu bangi laavu. Bambi. Mbeera n'abantu bangi. Njamuwa ku namba yagambye ayagala just akulabeko. At least mbeko kyawulira ku mutima kyayagala okukola just kulabako. Era naawe kojja w'abaana Alan. Munnange bwoleka. Webale kwagala abantu Alan. Yangezaako. N'okubawuliriza. Omwana akaabya amaziga n'agamba Mami Gloria yambeererawo. Ate wali tomumanyi nnyo naye n'omusembeze wo ne mwami wo. Bambi. So kyekyo. Amina. Kale ndabira mugole. Kale bambi. Oyo tumumaze. Genda maaso. So gwe Golio yali yakukyusa bulamu bwa maama. Nali nsingira ddala okwagala. What's your worst memory? Gye walabako ewaka famire yammwe ng'eyitamu n'ogamba Alan nedda kino nedda. The worst ennyumba yaffe we yagwako paati. Ng'enkuba weetonnya ffe erina otukuba. Paati neeyiikira ddala. Paati emu nga yagwa amabati ge gasika okubeera nga gaggira. Gabambulukako. Kati neetandika okugwira ddala paati ng'egenda egwa. Kati ng'omuntu bw'embeera n'ebweru ng'amba alaba wali. Naye nga musulamu. Nga tuteekawo ebigoye. Mama waffe omanyi ffe twasulako baganda bange kale kubanga nze tata we yafa. Simanyi lwaki baali bayawula ebisenge. Ebintu by'eddanda bw'ozoonawo obimanyi simanyi nani. Kati mama ng'asala obusubi n'ateeka makutiya ng'akola emifaliso ate obanga kusulako baganda bange abamu. Ffe twanywaku omanyi sukaali gwe baaliwo sukaali w'empeke lutungo. Naye ezo sukaali yo bamwogerako saamulabako. Naye ffe twamala. Bamuyitani? Lutungo. Mbutanoga. Omuteekamu omungi akaawa. Muntu ajja kulowooza emyaka mingi naye ebizibu by'empisa embisinga n'emyaka obungi. Gwe first born? Namuganda wange omulenzi. Omukulu? Mutobye? Mwenna mukoledde wamu? Tuli balongo nze naye. Muli balongo? Oli mulongo? Shani olimba. Kati oba oyagala buli kimu mbeere nga nkikugamba. Shani oli mulongo? Gwe nakato? Ngambadde sikimanyi ekyo Shani. Ndi mulongo. Oli mulongo? Nange nzaala balongo. Ate wategeera otya nga tolina baana? Nanti zivaamu. Wangi?
zivaamu z'abalongo. Anange. Naye nga mamange ye bambi. Omukyalo oyo nampeera Jane yeddira enkima. Kyensaba Mukama nsaba mumpangaalize. Esaala gyensaba. Kuba ndaba nga ne bye naakamukolera ndaba nga sinnaba. Era naye audio oziwulira olumu nga nzikufaddingira alabanga mwanange. Nali simanyi nti ntuukako wano eno. Kitegeera. Nga tokiraba? Nga tamanyi nti alituukako awo waali. Okitegeera. Ne ku kyalo bamugamba bannange abaana abo bambi bali kubeera nga tebagumiira bwereere. Okitegeera. Ala ne batayagala mamange tonnimbanga nti onjagala. Ne ku kyalo bakimanyi. Oba tonjagala. Kale mamange ne wabanga yali mu nsobi. Nga tuli awo bantu. Toweefuulanga nti ogenda kumpita oba onkubira essimu. Timbere ku side yo. Byonna nga biwedde nze nja muzza eri mugaye naye maama nabadde kituufu kiri nti wabadde musobya. Naye awo nga tuli mu bantu. Mamange yaba omutuufu. Mama wo tasobya. Tasobye wange. N'oba oyagala otya. Mamange obanga nti mulwadde. Mabegakaawo waliwo obadde bamusomba nga buli kaseera bannange yafuna nti pressure. Naye ne tufuna jjajja wange amuzaala akyaliyo. N'afuna omusawo n'atugamba munange omusawo oli yamuwa treatment za mirundi egi. Naye takyalwala nnyo kuba waliwo yatuuka ekiseera nga bwire ebbugumu eringi. Always nga abeera omutwe gumuluma nga mamange tava ku bitanda. Ate nze nkaaba nensinga n'omulwadde era saa mujjanjaba. Nga ndi wali eri. Naye bamisaba Mukama amumpangaalize mukyalo oyo. Kyokka kyensaba amumpeera emyaka mingi. Ala ninze nakatandika okugamba muno kankole ku byange nga nze. Kasente ke madde nga nfuna nkagenda ku famire yange. Kitegeeza olunaku lwasooka olinnyonnyi bambi mami yasanyuka. Yasanyuka nnyo era nagendayo ne musiibula. Kate n'awulira ebizibu ebyo. Naye era ne weenavaayo era yajja ku kisaawe nannona. Ye tasobola talina bugumiikiza busaba kunnindira mpaka eri waka. Nga nvudde mukomera. Yajja ku kisaawe nali ndi awo nga naye wuuyo waali. Kati obuzibu bwe bwali kumusaba nti maama kanzireyo ku kyeyo ekirala. Nali manyi agenda Ghana. Naye nasooka nenkisabira. We namugamba nagamba osazeewo mwanange ne mugamba maama ekigwa ekimu osanga Katonda alina ensonga ze lwaki kuba mbadde mu kifo ekyo nga ndi innocent. Olabaddeko mu wantu nga owooza wokka mu kooti ne mugamba maama kanziremu ngezeeko tomanya Katonda essala gye namusaba okunzirayo nga ndi mulamu nammwe oba kumba nga muli balamu agituukiriza. Kati we simulaga nti nsobola okuddamu nenyimuka mbanga amuswazizza. Okitegeera ate ne byenjigiddeyo bingi ebigenda okunnyamba okola ki okutambula ku kyeyo kino kyenzamu okugenda kunzikiriza. Nakkiriza nenzikiriziganya naye era singa yagana sandigenze. Nenzikiriziganya naye neŋŋenda nenzamu naye abantu banjajinga baneshaani ku byakutuukako noddamu n'obusiba omutima abamu banjajinga abamu nga they are proud of me like, you know naye Mukama mwebaza nti era yampa second chance. Kitegeera nti mama wange tasooka kukuba simu obusente obutono oba obuzibu obutono aba nazo. Namuteeka mu bibiina nemuteekamu ennamba ze nti wafuna zibazize always ku simu yabaako ne ssente z'obuntu obutono obwo okumala bw'obuntu obutono kuba mama wange takyalima ekyo nakimugaanira ddala. Tokyamusanga mbu agenze mbisaka ku Ssenyanku. Ensawo y'amanda ebeerawo ewaka. Owulira buli lunaku alina okunywa amata. Omwezi gw'amata nagumuteekako ne mugaafu n'abalaala abatagwesobaako mata. Kitegeera ayagala nnyo enkoko enjokye buli lwa Sande alina ogirya. Yes. Maama wo buli lwa Sande alina okulya enkoko enjokye. Eva ku muliro bagibambudde. Yes. Ne chips waba ayagadde batayagadde chips nga bamuwa enkoko yokka. Kyayagala nze namugamba tekina excuse oba nze nsuze enjala tewali buzibu. Ye kastalya. Nabeera nga musanyufu ng'afunye ekyo kyawira nga kyayagala. Era namugamba
tonsasira waliwo olumu ebiseera ebimu nga ngamba olumu mba ntya nga ngamba banange omwana wange bikina mugamba maama tonsasiranga kikisina kyenkolera nkolera gwe tonsasiranga kati obeere ng'oli awe nakyoyoyeza oluusi ofe nga toki akiri afe nga akiridde kyekiŋŋaana ennyo okubeera ku kyeyo okulwayo kyekyangoyesa ennyo okubeera nga mbeera ku viza eyange saala kusooka kusaba okujja okulaba ku maama ate baŋŋambe nti ate waakavaayo atoddayo era visa emet id yange nagikola ku ssente zange wema njagadde ogenda Dubai ngula buguzi ka tiketi wema njagadde okoma wano ngula buguzi ka tiketi era ekyaliko egwako 2026 ekyaliko so kati bambi abaana abali ku byeyo mbagala nnyo alani tuyita mu bingi bye tutasobola oluusi kubabuulira ate nze sijajinga muntu gwonna omulimu gwokola as long as ojjamu sente tosse muntu okiwulira buli omu yamanyi byayitamu era yamanyi lwaki akola ogwo omulimu gwakola okitegeera ekinnuma be bano abantu abagenda ku byone berabira famire yes abatogeza kolera famire naye jjukiramu gy'oyise ne bazadde bo jjukiramu gy'oyise nawe kati nga alaniso ejenkubidde kati yankubiddeko butono kati nga bukya ku makyanga nirabira maama wange ddala mba ntegeera nze maama wange ne baganda bange bulamu bwange mwaliko ekyokusekererwa ku kyalo nga ku kyalo baba bagamba omwavu basongamu mmwe example nga ne message ewaffe tezibeerayo zigenda kulyayo ki wangi nga zigenda kulya bijanjalo anti nga bye bitagwa mu ntamu yaffe ne muwogo katogo ozi yafumbanga nnyo n'omugoyo ekitegeeza ekijanjalo kyaka kyakusemba janjalo n'obuwunga sibirira ddala tobinyongera kijanjalo kawunga abantu abasinga balowooza nti babyantomera mu kisulo nze saasoma nakoma mu P7 ebbaluwa gye nnyina naye buli kyebalaba nkola magezi mazaale kuba saayina mpeera niyandi mpeeredde okusoma kitegeera kisaawa zino kyotunulako n'ogamba Alan bwe ntunula bwe nti nfuna akamwenyumwenyu kussa nfuna akamwenyumwenyu ku matama ku bbanga ly'okoledde ku kyeyo bbanga lyonkoledde ku kyeyo ate ku kye Dubai I own a land too. Wow, 2 plots of land. Yes. Mama wange nyumba yes si yakabi nnyo naye ng'era sitasekerwa ku kyalo si oba wankugambe nti weeri siwe njagala engera gye bujja ngenda gikyusa nkikole kyenjagala ali mu kikomera nkizimbye nno guno omwaka nga gutandika kuba yali akyagala nnyo neŋŋamba neŋŋamba 2025 eno nasaba neŋŋamba Mukama nsaba nyingi 25 nga nsanyusa bazadde bange tata wange yafa sikyalina kyabugaga kyensaba muwa naye njagala muzimbira amalaalo ag'ebbeeyi era wiiki ejja ngenda kitandikako kati ne mama wange ngaayagala nnyo ekikomera neŋŋamba naye nsaba Mukama naye nkikole ki ne bakikuba ne bakimala kikomera kyawedde kuliko gate kikuba gundi kiriko gate kireko gate naye sinagiteekako yagiteeka byonna bigenda kutambula kuba naze nga nkyetegekedde ekirala I'm becoming a CEO very soon. CEO? Yes. Bambi. Ku myaka emito. Siri muto nnyo ala ntokisussa. Okay. Saga nnyo kwefuulafuula mwana muto. Siri muto ndi muntu mukulu. Emyaka gye nnyina gimala okubeera nga nkola ki? Okola byokola. Nga nkola byenkola. Very soon mugenda kundaba nga sikyali ku booda. Esi mukashyaka nukankwanjulie mamiga jesi abakola emiramu education gajesi zonna mu Uganda baina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung, Apple, Origimo ate nga baina n'esina keyboard baina ebimotoka by'abaana ebimundu eshawa bags z'abaana bottles container ngo gasseko ne building blocks baina headsets z'abaana baina smart watch zonna ate nga ziri original baina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall eduka li PA11 ate ngosobola bakubira ku 0703 nkaaga mwenda 04 gambye
ekikwasagana education gadgets zonna olina kwekwata Mami Gadgets kubanga yasinga. Nete mundo nete naye bandoga nga bandose naye gwe ala nyina Katonda. Ono nange bwe nkulaba Ala ni Katonda wanga akola. Ala ni naye nze kyemmanyi Mukama alina malayika gye yampa mba sigiraba nyenge ndiko familia yaffe tumanyi bya nze siyingira ssabo Alani tumanyi kusaba muntu asobola okunjajinga. People always there is some people who judge you because of your appearance but their actions nga ziri so bad nga abantu ab'ekika kyange Alani nako banjajinze bali abantu ab'ekika lumba nkubako mu mawulire nali nyingira bwenti ekivulu oba yali muyimbira nadi mayinja nga mwesanga muto nga muyingira ne bakuba ekifaananyi kati amawulire bamanyi batalako omutwe nadi mayinja kati baba bayogera biki banange ab'ekika buli omu bamekinga sure nti buli mwaka guze mwamulabye mawulire mugalabye kati alina bayimbi biki ala nene mpulira nga mpulira ensentami ntoka nenga ne bana abantu ani yamperera agamba nti banaye muswaza oba ki watuko koma MP7 nga teri wakikasobola kukwata nako kwongera ne bakufukira ekizibu ne bakubeera kuba nange mundeke olaba ne kujina emyaka gye ndiko Alani omuntu yagenda ku TikTok yange najjayo zi video ne bazitwala senga gundi mbane audio nga zize ku simu yange naye nabawa audio nga zigamba ki imbo banange simanya mwana ndaba bwayambala kyokka ekiruma n'abaana be kati nga abaana b'abaganda bange oba abaana waliwo omutabani wa ssenga wange bampita mami bwabeera baziraba nze natumako abaana mogenda ku TikTok yange okunsaakingako nabatumayo sigenda wa muntu nga nyambadde bompi sigenda nko mukika oba lumbe nga nyambadde bompi ngenda nyambadde biwanvu bwe ndigenda ewo omuntu nga nyambadde bubi okungoba aliwadde embeera mba simunyiigira okiwulira naye nze ezo video nzipostinga nga ndi kuperforminga ate bafani bange bagala kundaba nga nyambadde wentyo nange byempuliramu emirembe kati nze nsinga bashiba bandi bani abakunama abaana babe balaba ku TV okwambala obubi mbasinga naye bannanga abantu abanfukidde ekizibu naye nze sibafa kuba ne mama nga ngamba ekintu kimu gwekola bibyo Alani abantu b'ekika kyange waliwo natugesaa nenga asinga nazaalibwa bw'omu kika singa nawaawo nganguka n'ekivaamu nembeera nga talina kika nemmanyirirwa nti sirina kika sikulimba kiba kiruma bambi bambaddeko nnyo kiba kiruma oyinza n'okutuuka omuntu neyetta sikulimba omuntu n'agamba kyeka oba nze enswaza ekika oba kiyuno naye Katonda ono gwensenza abaswaziza ate ng'akyabaswaza abalabisa kati njagala bambulire oba mu kika ky'enjazi ekyo waliwo omuwala yali yeegulidde emmotoka mu myaka gyange nga yagyegulidde si bamusajja si ki oba neyekolera edduka ku ssente ze kati bagenda kundaba kimafiya ate okulwanye omanyi omuntu bwe yeerwanako bananga abantu b'ekika kyaffe batule eya nwanye nga nwanira ku namagezi mazaale tewali muntu ntino namuweerera oba nemuyamba nenkola ki Alani ntobye obwomu mu nsi muno na buli kennyina ku lwange ku maanyi gange okitegeera obuzibu bwe nakola nabamma life yange kubanga batulugunya nnyo nga tuli bato bafumanga mama afe watali musango gutya nga nkugaye bajjanga ne bamvuma ne bagamba senga nga obanga balinga abagala mama bamugobe mu kabanja akatono nno gwe katike bamulekamu nga ke kabaluma tata afeke yatulekera nako nga bagala bakatwale nga ematoke bagasalira kuli eri kugundi mama loza ina akatoke kagendo genda nga bakasaze nayo omukyalo oyo naguma kati ebintu byonna byonna bye batukola nze waliwo sisita wange nabeerako ewuwe nawe nkasukira ebintu yange wabweru nga ndi muto mungenze ebyo kakuwumulirayo lwaki yabikasukira ate nga si yenze nzekka buli mwana yalinga akyogera lwaki yabimukola yamanye empisa ze
naye tuba tubijjukira mutukola ebintu ebyo nga tuli bato ne mulowooza nti wetukola tugenda byerabira Alani mba mbijjukira okitegeera kati oba nkoze ekyo ekintu bw'oti ogenda kuca ku nsinga mu nsi ovudde mwolesa abaana bo bw'oba nsuubira ofuna omutima ogenda ogwira abaana b'ebitabo oba okubayamba ku bintu bye wankola nga ndi muto mazima ddala abantu beebika mwana naddala abaana nga bafiiridde batata baabwe tubeera nga batakyali bakika naawe olimba okitegeera omuzadde waavaawo abaana bamulekwa babeera nga batuyisa nga batakyali bakika alani abantu b'ekika kyange ekyo bampisiza bubi Sorry, Shan. Kasita wewe ukoze nnyo ne webbulula. Batuyisa bubi nnyo nga kwotadde ne maama wange. Nenyingira kampani bagamba kati agenze mbasajja mulinde bulwadde. Naye nga zinaberere nga mbona omukyala omukubidde siwina singa mbadde ndima nandibadde nkukiza n'omukubira. Akayimba kena soko pangisa nga baganda bange bato bange bajjange wange ne bandaba nti babakeera ku macha n'agenda nakolera ku fresh corner bambi Uncle Daudi wanaaba alabye no interview mwagala nnyo omwami onanyini fresh corner ku Majestic Plaza yani jo naisewo ne brother wange ne tuli awe mmeba kuba samusanzeewo nali wenave woli omukyala mulimo gwansa okufuna omulala mu Kampala nga ntambuza mmere mu bizimbo omwo naye nga buli sowani Alani njifunako ebyo bibiri nga bye bampa 200 yes shillings olunaku enasooka okukola nafuna kakaaga kati weebuuza natambuza essowaani mmeka naye nga ndyoke nga ndaba nteekamu nnyo amaanyi era okukola kwange ennyo ne respect gye mpa abantu fresh corner weyandabira ne banzigyayo eno kuba baali banneiba ne banga jangu tukuwane n'omulimu nga totambula era buli wennyingira Kampala nyina ogenda kewa Uncle Daudi mubuuzeeko ku fresh corner eri okwo ku Majestic Plaza nga bato bange babeera balaba nti nzuukuka naye anenkola 12 mba ndi waka naye ng'era ab'ekika basigala bagamba ndi mu Kampala neetunda sirina mulimu nkolamu okitegeera kati banjogera dda era nze n'omuntu avayo ku media abaana alaba zino video zange nanjogera kina kyayogedde teba kyali kintiisa olaba famire yange ab'ekika kyange be banjogera kati ate olwo gwatamanyi tamanyi na linnya lyange lyakika kuba buli muntu avayo n'ayogera bibyo okitegeera ayogera kyayagala ebyo tebintiisa naye nga nze nsabye nnyo Katonda abampangaalize mubeerewo mulabe nga mpa obujulizi Mungu bawangaze nsaba abampangaalize abantu b'ekika kyange munkoze ebintu munjogeredde naye nsaba Katonda abampangaalize Mungu bawangaze abanwanisanga ate nga nkimanyi eno embeera yonna gye mpiseemu waliwo n'abaana abagiyitamu bamulekwa nga babalabanga ekitagasa mu kika naddala abafiiddwako bazadde baffe nga tuli bato baba batulabanga batagenda kukula maani baba balabanga batasobola kufuuka ba mugaso okitegeera kati brother wange Mukama yamuyimusa naye mu kika babulanamu bwaki bwa bukulu bwa kika balabanga ye Mukama yamusitula abantu bemulabanga abalina ssente bakula bakaddiwa ate ssente mugenyi zijja ne ziddawo okiwulira bembeera mulaba waliwo nagina emijja emito nga isobola ofuuka ngaabo n'okusingawo naye bw'oba nga obayisiza bubi nga bakyali eno bato gwolowooza bagenda kwagala abaana bo naye nga Mukama Katonda mu byonna mwebaza Alani ate nawe Alani nkwebaza bambi obale kubeera muntu mulungi Alani obeereddewo abantu manyi nze nkufolowinga buli wamu abaana abato batwalanga abaana abato abantu abakulu buli omu era nakuletedde ekirabo wanje wakoze otya nakuletedde ekirabo akaveera obadde akola bankutte mulimu ekirabo kyo nanze kansooke nankikuwe kati nalunonyeza nenga Alani mutwalireyo kinange oyagala nnyo sneakers ezijjidde mu bokisi olw'ensonga nga omanyi ng'opakinga bokisi eba ekolaki eba naye tofaayo sijagala nange
Mama, lede muko musimi, lede muko musimi, Mungu bawangaze. Abampa, anko Nurdin ebintu obiraba abatulekide ebintu kuva Bulaya. Hey. Bulaya. Hey, wow. Banange. Yeah. Oh, this is mine. Inda konyambalemu. Sako yambalemu na ba size ye. Oba yeyo basiye yo egendaka. Bale kuba muntu mulungi bambi mbayo. Munnange nkikozeeko nnyo, nkigezezzaako nnyo. Naye abasiima basiima. Mama. Abaye, are you seeing it? Nation. Ninga tojirese. Ekugwana. Ate ochafuna bingi gwerinda mu katono. Bwena agenda ngamba ekyenkwetayo kubanga Alan bambi oli muntu mulungi sikikwala kuba nti obonzije ko interview bakikozi ndaba nnyo bambi Alan oyina abana bajja ko interview abana atunenkaba. Ate mune bayita mugwe ne bafuna obuyambi. Webale kusiima. Nsanyusa. Kuba mbambi following ngambira aba. Babi buli mwana omuwa gundi omuwa platform. So nice. Ingateri so nice. Anai kati sister waje tunulidde agamba yi mukama katonda wange singa bajiwadde boyfriend wange tebajjajje muwa. Kayina yakola. Ani kankone ku sente ozigwana ye bannange alete mu mutega tirede muko musimi Mungu bawangaze abatwana bonna abatwangalize bannange Mungu bawangaze mpako kamunze nze nyonyo mu mutwa ajinita anange Mungu bawangaze ledde muko musimi Mungu bawangaze abanwanyisanga Mungu bawangaze ledde muko musimi tebajja kusaba kwangu ina katonda Mungu bawangaze mwabanwanisanga Mungu bawangaze sente tesobola kumala kona kagwewo nze simanyi naye era kyompa kyemu mukama kyalimpa agenda banka ne tujjayo endala kyalimpa ya mukama kyalimpa kyenditwa noza amafuta tutusale ku banka okujjayo endala tiredde muko musimi olwokutano nga luno bana ekisibo nga tekinsaze ngenda gulyako mukyala wange akagato by the way bambi oh I love your wife ngenda mugulyako mukyala so sweet ne mukyala wange omanyi baby wo Jose, do you know my brown beautiful woman? You know her? Yafanana omwana wo yamufanana mukyala nga ina ka video kinalaba ngo postinze Alan ugenda kusomera oli omwana wo you're such a darling a sweet dad wagenda kusomera oli omwana oba yali speaked oba yali ki yali ku stage uyalaba daddy nti yazze banange yayongeramu amaanyi nti daddy ali mukundaba okitegeera okajukide nakamba daddy oh my god I cried abantu bangamba ka video ako ke kabagalira omwaka abazadde abasinga it was the video of the year. Thanks for being a sweet dad. neyanza nge so namwe abantu abalala abandaba abali eye namba eri 0758267557 mwebale kunjagala nze ne bonterako ebiri nsiima bwe nkukolera ka interview no Alan kamuweyo ebiri. Thank you neyanza nge webanyo bayeddala. Thank you so much for appreciating my work. Sikola nze kankola ne bajjozaabo bahogani bali abantu balabanze era kadina kanke ngende okutegeka abantu bange abantu kyemmanyi bajja kweyagala nzo ngamba nga bukyali ngenda ita mikwano jange mbanyumiza olugendo luno gye luzze abayina business mbasomesa ku digital marketing so neyanza nge abantu balinde njabba gamba edduka ligenda kugulawo nja kujjanga ligulwawo njagala tusale kechi tusale akaguwa tugambe nti finally
Shani atandise. Yeah. Yeah? My office is here. Finally, Shani Styles office. Neyanza nge. Gwasinga. Bandetedde Jordani yino eya Jordani yino eya Jordani ana ngenda jikuba. Oba jemba ngendera mu Afrigo era ndani. Aha yeah. Tugendera. Kwa Richmond yangambye tulina okubayo kwa Afrigo era ndani mu September. Kakati muri bakunda bakimafia simanyi mama nga adija mu London awo simanyi Croydon muri wakunda bakimafia ngenda kujja bana ennungi ewunya akawogo banange boju ojunyanko ojulyangeri atmospheric pressure karungi Alani ngatononje no Jordan yeah ya bei njimanyi Jordan from Georgia Collection, Dubai. We bali nyo bayire ddala. Okay. Yani azitunda? Georgia Collection. Georgia Collection na Uganda. Georgia bwenzi jange Dubai nonyako. Aha yeah. Bwenzi jange Dubai Georgia nonyako. Neno je nyambadde. Neno jo yambadde ya aka na kapinki. Kale. Lwaki nsukako wano mukwano gwange omulungi sagala kubanga ate nsukako wano nakolero mbadde ne Shani tunyumizaamu asimye mama. Njagala nange okubagamba abaana abali eyo yagala nnyo maamawo yagala nnyo taatawo bw'abanga alina amagezi n'omuntu yenna akubeeddewo oluusi bazadde bayinza akantu ako nkagasseeko nkimanyi mujja kukasala mu ngeri ey'enjawulo naye eriyo bamaama nga mukoze more harm than good eriyo bataata nga mukoze more harm than good eri abaana bammwe kale omwana oba oliyo nga taata wakukoze ekiru ebulungi obutagambi kuba ne maama mwagale nnyo sagala kusuka kwa nona kurairo for now sebulungi mweda Esi mukasiakano kankwanjulye mamiga jetsi abakolemera mu education gadgetsi zonna mu Uganda baina tablets z'abaana zonna mu bikanga syamusanga apo oligimo ate nga baina n'esina keyboard baina ebimotoka by'abaana ebimundu eshawa bags z'abaana bottles container ngo gasseko ne building blocks baina headsets z'abaana baina smart watch zonna ate nga ziri oligino baina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall eduka li PA11 ate ngosobola kubira kuzo musanvu 03 nkaga mwenda 04 gambye ekikwasagana education gadgets zonna oyina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulumu kulabirira n'okuyoyota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga ka baby tusiba n'okola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwe kansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian supermarket mu basement esimu tuli ku noti 72 682 953 teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor a world of beauty. Onoonye ekifo eky'omulembe w'oyinza okuwummulirako ate nga kisangibwa ku lubalama lw'ennyanja Winslow Luxury Suites. Kino kye kifo ekikkakkamu eri gwe anoonya w'oyinza okubeerako okumala ennaku entonotono oba ekiseera ekigere ng'olinga ali ewuwo. Kino kye kifo kyokka. Tulina amayumba agalina accommodation ey'omulembe nga mulimu ebisenge ebiwerera ddala 2, sitting room, modern kitchen, dining, closet nga z'obulungi, ssaako toilet n'ebinaabiro. Ebisenge byaffe birabika bulungi nnyo omuli ebitanda ebya queen ne king size. Ekiseera kyonna ky'omala ng'oli naffe tufuba okulaba nga tufuna kutaataganyizibwa kwonna anti tulina standby generator, wifi ne DSTV ssaako ne laundry services. Tulina n'emmotoka ez'omulembe okwanguyizako mu by'entambula era nga tusobola okupikinga okuva wonna w'oli ne ku kisaawe erimu abava ebweru wa Uganda. Winslow Luxury Suite tusangibwa mu Jomai Estate, Garuga, Entebbe. N'olwekyo gwe yandyagadde okumanya ebisingawo n'okubukinga osobola tukubira ku noti 752 emu noti 8 nyemu oba osindika obubaka obwa WhatsApp ku +9 noti 83 2 noti 3 6 noti 2.